Omulabi wa Bukedde TV era gwe ayagala program Banyabo tukubuuzaako oli otya osiibye otya Sunday badde etya bikutambulidde bitya gwe taata oli ludda wa mu nkuza y'omwana omulamu obulungi olugendo lw'okukuza omwana nsuubira luwanvu luviira ddala ettonde eryo bwe ligwayo bweritetta tibannange period sikyaziraba ate bannange ate kino otandise abakyala tusooka kupakuka ate kino naddala nga obadde toli mu ddya oba teweeteeseteese n'abali mu ddya nga tanneeteekateeka kimukuba wala naye awo wennyini bw'atandikira okuwulira embeera ng'ekyuka omwami we njagala tumutandikize olugendo luno okuva lwamugambye nti nkubuulire nno nandibanga nasobye antineeto bannange fe abaakava muzireeba njagala nno twawulemu nga tudisikasinga abaami naddala bana bali mu batandika first born second born bagenda ne batukulembeza mu mbeera eyo era obasanga wali ku zilayini nga bajjuddeko nga bangi era ng'abantu abo basista abo nze mbeebaza lwansonga buli walaba omwami nga azze n'omukyala abo babanguyiza bagamba naye bano baddayo kukola ono akayitewo kati nno gwe munnange yazze weka ne weesumaalika obwannamugina n'olyoka oterera mu layini ate nze ekyo sijja kibanenyeza naye ekibuuzo ekyo olwaleero bamaama njagala tukibuuze ti omwami aliwa yandibaddewa mu nteekateeka y'omwana ate kikulire ddala sinakoma ku antinento sikoma ku immunization bwe neekubamu butookyawo mu nzaala zino zonna zempiseemu omukulu mu immunization eyo gw'olina okujjukira ennaku ezo gw'olina ozijjukira bw'ozeerabira yayinza obutazijjukira so tugende olugendo lwo tululambulule mpaka eyo gye tunaakoma gwe omulamwa gwaffe ogw'olwaleero nga bulijjo ndine Annette Nakate ndine Nalongo Barbara ndine Nioma James erinnya lyatugwira lyamala ne lituuka ndine Sanyu Robina leero nveeno nga nzira eri tutandikire ono nga bwe tudde eri kale abalabi baffe mwebale nnyo mwebalire ddala omwezi guno nga bwe batugambye gukutte nnyo oba gukwata nnyo ku nkuza y'abaana naddala okugema nze nno mwezi gwa mukisa nti excavator my good husband mweyazaalibwa ekyo kikulu asimaki excavator byonna wafunye n'erinnya eddungi tubirekawo era tokimanyi nti n'ennyumba enywera musingi oli mutuufu nnyo wamma ate oyo ekintu ky'okusima ne bayibuli ekyogerako era akimanyi era bavumirira nnyo oyo bayibuli evumirira nnyo atatuukiriza nsonga ezo so excavator guno mwezi gwe gwa birthday so mwezi gwa mukisa naye twebuuza abasajja excavator agume noleko kuba gwe omuleese naye webale kubeera musanyufu tasangika kati nga nabuziza ana wano eri dinandeka nvaako nvaako kale tugende mubaaso olunaku lwaleero nga tutunuulidde abaami mu nkuza y'abaana oba mu nkiyita nze nteekateeka oba eri luddawa it is unfortunate nti mu reality abaami oyinza obbanoonya ne balabikayo nga tani bagiweza percent I doubt because bagenze balinnya maybe ate abagenze bakendeera balinnye because waliwo wekyabeerera ddala ekibi ekifo ennyo naye kati emiwendo egifaayo kko
kubanga abasinga balowooza nti obuvunaanyizibwa bwabwe kusiga nsigo. After kusiga nsigo ebisigadde tunaabiraba ng'omwana ng'ensigo emaze okumeruka. Ndowooza kyekigambo ekituufu. Naye ng'ate okuva nga otandika n'okulowooza okusiga ensigo, obuvunaanyizibwa bw'abaami bwandibadde bulabika. Kumanya ensigo gye twagala okusiga ya kika ki? Twagala kanyeebwa, twagala kawula, nambale, kika kyekituufu. Ye bannange ettaka mwe tugenda okusiga lyo lifaanana litya? Ettaka lino lya lukalu, lya lutobazi, lyaki? Because emibiri gyaffe nagyo girina oteekebwateekebwa. Obwongo bwennyini ne buteekebwateekebwa. Kati omwami obuvunaanyizibwa bwo bunene nnyo 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 n'okusinga woolowooza. Era nsaba olunaku olwaleero Sheeno temanya nti no bulijjo muzivaako ne mugamba abo bakola kino bakola kino. Bambi tutuule kubanga gwakyazaala, eyazaala, asuubira okuzaala, azzukuza kyo gyetaaga. Sanyu olina akantu k'oyogedde ne kankoona. Nze ndi mulabi nnyo wa bufirimu ate obutali buno obwa wano. Naye bannaffe sayidi eri abazungu bw'aba yeeteekateeka okuzaala kwegamba babasinga tebibagwira bugwiza. Okay, waliwo bebagwira naye bana yeeteekateeka n'amira folic acid eyo nga bukyali, vitamins ezo nga bukyali, ateeketeeka omubiri. Mpandikirawo nalo. Mbalamusaako mwenna abalaba Bukedde TV programu ey'abanyabo. Juzi nalaba omukyala Minister Jane Ruth Aceng ali mu Parliament ng'aliko submission gy'akola ng'agamba nti bannayuganda buli lwe tugattako endwadde endala ey'okugema mukaayana. Ne mugamba ye nga mutugema endwadde nnyingi munaatuleetera eddagala. N'agamba mukakkane, Uganda tukyali wansi, amawanga gagema endwadde lukunkumuli. Kati so nga naffe twegatta ku Uganda n'ensi yonna okumulisa omumuli ogw'okugema abaana, abaami bali luddawa nga tukuza oba nga tuteekateeka abaana ab'enkya naye ng'ate balamu buki bulungi. Abaami baffe bali luddawa nga tuteekateeka abaana abo abanaabeera abalamu obulungi. Robin akiruse bulungi sijja kukiddamu gye kiva ne gye kigenda n'emiterera mwe kirina okuyita. Naye n'agamba bataata ndowooza bayinza okuba nga balinga percentage ya 10 oba n'obutakola ki n'obutatuuka. Naye nja kugamba nti nga tuzze tuddingana campaigns zino ti bataata muliwa bataata muliwa omanyi baakujjukiza. Bataata baakujjukiza buli kaseera era tetugenda kukoowa. Engombe eriko kati babiwulira. Tetugenda kukoowa. Buli lwe tujjukiza wabaawo abatono abaloba. Ne baga owaayi nina kendo byeyo olwaleero. Kati ne mu bannyabo tubasaba olwaleero obeeko kyoyiga ate oba oliawo omuwendo gunaagenda gwegattako mpolampola bwe lunaatuukira enkya oba oliawo nga bataata bonna beenyigiddemu. Bw'obadde oyogedde ku vaccine oba ennyuma kati ffe ababaddemu okuva ne mugemako mu vaccine ng'eri emu nti ezisooka ebiseera bino bw'ogenda okugema omwana vaccine ku weeks 6 afuna vaccine 10 omulundi ogwo. Yes, bikyukidde ddala completely. Era bwe natuuka nsomuku oyo minisita bwe yalayogerako ntakapo kusawo nedda. Mulaba kiri too much. Naye kati bw'ate bw'addayo ku myezi 2 ate ne babongera. Ate n'okola omutawaana n'osikipingamu. Kati omulemu tukomewo. Enkuza y'omwana omulamu omulungi obulungi ddala. Ekibuuzo kiri nti taata aliwa? Katugende wa Anna. Bukedde TV nze Annette Nakate. Ebisinga abakyala bano babyogeddeko, of course omwezi n'obukulu bwagwo, naye ekisinga ndowooza ekisinga obukulu kyetwagala kiveeyo olwaleero nti omwami taata, ekikuyisa taata si kuba nti wazaala n'okomaawo, naye enkuza y'omwana oyo naawe ikwale ovunaanyizibwa okulaba nti akula bulungi. Ate nga tukimanyi nti nno ekimu ku biyamba omwana okula obulungi kwe kuba nti nno agemeddwa. Ffe twakulira munaano mbasinga mbayirawo
ate basinga nnyo omwana bali mufukamirira wetwakulira nga wetwakulira nga abaana olaba abaana abalema nga bangi ddala nga bangi ddala kubanga okugema kwabanga kutya kutono naye bw'otunula ennaku zino gye bali naye ndowooza omuwendo gukendeeredde ddala kitegeeza nti okugema kintu kikulu ddala naye ng'ate wakati abo abaami bataata b'abaana balina nabo okwenyigiramu naye nga tunabasalira nnyo musango oba kulowooza nti tebafuddeeyo pasenteegi ntono kituufu ntono nti gw'owulira omwami afuba nti emyezi omwana addayo kayiso kakumeka bayinza okuba batono ddala naye nga tunaba kubagamba nnyo tuddeyo eri emabega omwana ono ng'ajja ku nsi ye ajja atya taata ono aba yeetegese oba teyeetegese kubanga bogambye abazungu nawana abaddugavu bwe wali amanya nti mwami n'omukyala tugenda twagala tufuba okulaba nti tukonsiivinga mu mwezi guno gye bali naye ndoza batonotono era abamira obukerenda gye bali abo n'amanya nti tutegekera omwana naye abasinga obungi tebeetegekera era bangi be bagamba nti okoze otya omuwala amugambye munnange nno guno mwezi gwakubiri embeera teribwenga okoze otya kati okoze otya gye bali kakati omuwala n'agamba nti kale ngenda kusigala n'olubuto lwange omwana mujja kumuzaala naye nga taata ono akulagiddewo nti tagiri part of omwana system kati bebamu betwagala babeere part of the system naye anaagiyingiramu atya nga n'obwongo tebukoze eki tebwetekedde kintu ekyo it is still a puzzle naye nga twagala gwe awuliriza gwe ali eyo bw'obanga oli maama nga olina omwana omulenzi gw'otegedde nti alina omwana gwe yafunyise olubuto maama gwe omulenzi ono omugamba otya oyinza kuyamba otya omwana oyo abe part of omwana oli agenda okuleetebwa ku nsi oba aleeteddwa ku nsi kati roolo eddayo ku ki ffenna nga community kubanga eriyo bataata nga tebannaba kutuuka mu myaka egyo emikulu gy'ogamba nti ojja mukangavula oba ojja mutwala ku polisi ojja kukola bwoti naye ng'ate bazadde abaana kati kiddayo young fathers gye bali kiddayo ku ffe ffenna obuvunaanyizibwa bwaffe twagazise abakulu bano okuba nti bali mu bulamu bw'abaana bano tusobole okuloizinga abaana abalamu obulungi olina kyoyogere nga nti omulenzi bw'aba tanneeteekateeka ate famire emuteeketeeke ekibuuzo kyange kiri nti mu njogera gye tulinga abakomeredde abaami nti tebaliiwo kale katugende ne pasenteegi nti baliwo batono kiki ekiviiriddeko ekyo okubeerawo ekitono okuba nti tebabijjumbira tebabyettanira olina ne kwokonyeeko sanyono ke yaddamu mu puroguramu eyaggwa yagamba nti nali nninda mbuuze okoze otya naye ye kwegamba taba part of the issue batabiriimu naye ndowooza tukkirize tugaane ekibaddewo ekibadde kimanyiddwa era ekibaddewo emabega wenna nti okuzaala ebintu by'okuzaala kuno basinga bitayinga nnyo ku mukyala era ojja kusanga abasajja nno n'abakulu abasomye nga ne diguli bazirina okumugamba nti ku antinento jangu tugende bakwetaaga akubuuza nze banjagaza ki era gamba ze banjagaza ki nze nina olubuto naye nga musajja mukulu eyagira kati minisitule yateekako nti mukeberwa naye abasinga era ajula okugamba nze neekebeza batwalire zino dina kankubuulire va ne ku ekyo agamba bakebere gwe gwayina olubuto ate nze banjagaza I don't think baweza n'ataana bagendayo naye ng'ate buli mukyala bwagenda fantinento omwami muleete tubakebere mwembi abasajja tebakkiriza agamba bakebere gwe oba mulamu nange ndi mulamu bwe batyo bye bagamba kakati nga tuveeyo kubanga bo ndowooza bakitwala nti ebyo by'abakyala
gwe oba n'olubuto era bakebera gwe bakebera mwana nze bakebera ki n'owekwefuula busy naganze noonya ssente era abamu ssente nazinoonyera n'azikuwa n'akubuuza nti oddayo ku lwako oddayo ddi nti mwezi bwe guti nti yee kale ssente n'azitegeka oba n'akubuga n'oluza kute ku ddwaliro n'agenda bw'oba maliriza onkubira n'enkukima bw'aba akuyambye woona oddayo eka so ye society eyo gye tulimu gye twagala ekyuse omwami amanye nti oba omuvubuka amanye nti obuvunaanyizibwa ku mwana ono mwembi bwenkana maama we bw'aba bamuyise naawe okola ki ogirako for different reasons nti bwe munaatandikira eno nga lumu atannazaalibwa bw'anaatuka ku kugema ajja kumanya nti omwana ono afuna akayiso ku bbanga bweriti ne ku bweriti ne ku bweriti era bw'anaaba afunye akayiso ng'akomyewo eka yena ka temperature ajja kukitegeera bw'anaaba akaaba okukeesa obudde tajja gamba twala omwana we eri ebweru okitegedde omukyala yatunyumiza wano omwami bagemye omwana akaaba mu temperature ezo mwami namugamba nzigira wano muje wano mugende eri bwe bali bakola naye ng'olumu akola yirwa kitomukwata muyonse omanyi nti kasita omwana yonse omwana n'atamanya nti omwana gwe bagemye ne bw'ono muyonse otya tajja kulekera because pain gyawulira teyeetegeera ebiri mu mubiri gwe teyetegeera ye akayagamba yonse omwana naye mwana agenda mu ddwaliro ajja kubitegeera. Twagala ate era tuwummulemu tutunuulidde enkuza y'omwana okuva ng'omwana yakatonnya mu lubuto lwa maama. So omwami twebuuza oli ludda wa uzannya paati ki lwaki bikuzibuwalira leero katubyeddemu katuwummulemu tukomewo sanyu nga tuvudde bwe tuviiridde ku mpewo nga tutunuya lwaki abaami bibazibuwalira tebabyenyigiramu tebabyagala. Nze wenjagala okutandikira njagala abaami bakimanye basooke batusiime ng'abakyala ate bamanye nti naffe bakyala baabwe tubabuulira ebyokukola naye tetubimanyi nnyo. Kitegeeza ffenna tulina kubimanyira mu ddwaliro ate emitwe ebiri gisinga omutwe ogumu because batera nnyo tugamba kati gwe bagambye eki naye mujjukire naffe olulimi olusu lwakozesa abasawo tetujja dutegeera. That's why we need you men on board. Njagala tutandikire wano eno nga tumaze okuteekateeka emibiri gyaffe okufuna olubuto kuba mulimu Mukama baawe ekisa nga bo omwana ajja bamwagala kati ne tutunula ne bannaffe abamufunye nga si kye balowooza naye nga kizze kati tukkiriza tuli mbuto. Bassebo mulina okukimanya nti kyekiseera ekyo ekisinga okubeera so delicate eri obulamu bw'omukyala. Tuli ku nkuza ya mwana nti omwana ono already aba afuuse mwana from day one yadde nga mu oluusi temukirowooza naye aba afuuse mwana era atandika okubawulira okubalaba okubategeera buli kyonna ekintu kyokola ekiri a bit negative era ekiraga obutali buvunaanyizibwa oli mu kwafekitinga mwana. Tugende ku by'okugema. Simanyi oba bataata bakimanyi nti abaana bano batandika okufuna doozi nga bakyali mu lubuto nga tutandikira mu buweke bwe tumiramira ne tumala ne tugenda batugeme tetanus n'ojja ng'omukono gukuluma owooza omukono ogukuluma kyali alowooza oli mu kwekoza kati oyagala nkole ki. Bino byonna munaabimanya ddi. Mmwe bamu batugamba omwana omubi avumaganya nnyina saagala genda mu layini ya bugezi bwokka naye even ne mu ndabika omwana waabeera ng'alabika ng'eyakonziba ng'ayina deformity oba ki abasajja eva akiteeka ku ffe naye ng'ate bataata you contribute ku ndabika y'omwana ne ku ntegeera y'omwana ne ku ndowooza y'omwana emirundi 110 wamumeka kubanga byonna abaana baffe bye bafuuka bye tuba twetisse you contribute a lot. Batugamba nnyo Abaganda nga tetugenze mu bazaawo Abazungu nti ebiseera ebisinga bw'olaba era omwana kangeze ng'akaaba nnyo Abaganda bagamba kitegeeza ne nnyina bamukola ki bamukaabyanga nnyo. Batugamba mbu ebintu bye tubikola nga tuli mbuto bigendera ku baana. Kati kitegeeza abasajja buli kyokola omukyala nga teweefiiridde eyo you affecting omwana wo
tuvudde mu kugema okwo nga ndi muzito tugende wano nga tugenda okuzaala abaana nze nina abaami wembeewuunyiza abamu n'abafuba okutwala bakyala baabwe mu ddwaliro natafuna courage kutuuka kulaba mukazi we ng'asindika omwana tolina by'osaasira mumpulirize nze mwesaasiremu abataagala anti kati bano abakyala abamu bagamba nze kati andaba ate bwana nneeyinyala simanya bwanakola Robina nze nange okuva kwasooka mpaka kwasembayo abeeramu naye waliyo abamu nga tasobola kisitoma ekyo tukireke eky'omwami okubeera wali ng'omukyala asindika kisinziira ekyo naye bw'aba waali ne bw'aba outside ne bamugamba sooka odde wali kisinziira n'enzaala gy'ozaalwa abamu bayinza okuba nga basi bagenda kumulongoosa ng'omwami abamu alina ensisi y'amaanyi kwega kisinziira awo mu mbeera eyo yinza omwexonerate nga kati mubasaasirire ddala nga mu buli kimu nga bwe mubasaasira because you feel you feel mubimu bambi batiitiizi si butiitiizi naye bagenda bagoba nze omanyi nina ekintu kye ngenda ndaba nange nzadde n'enzaala abaana bange abamu ng'omwami wange taliiwo ne benzadde nga waali I see the difference mu attachment mu everything I see the difference that's why I'm encouraging because nze nkirabyeko okujjako ng'omusawo yataddewo omuziziko n'abakyala yennyini agamba nti afulume kati nze ati abo abakyala bw'atuuka ng'alina bya complaining ebitali nnyo asirike n'ebizibu bye kiringa ne bino bya ntinento mulimu abakyala agamba nze omwami tamperekera ku ntinento ng'alina ensonga ze either ayagala kukuba njawulo oba alina byakweka kati gwe bw'oba gwe yakyesabira sirika nze abakyala bendi mu kwogerako be bakyala abandikyagadde naye nga tebakifaako that is okay because tutuuka nze kanjogere kibonna badde ndaga mu kusindika omwana ebiseera ebisinga abaami abalabye ku pain the labor pains kati sigenda kugenda basizi because nze siwasi abalabye ku labor pain omukazi gy'ayitamu batuuka ne bafuna obusaasizi ku mukazi dano nasanga nga kiwedde bamanyi kujjula bujjuzi yagenze namututayo 12 nagenze okuddayo ku nnyanga yazadde era nze oyo wange mugumu azaala bangu okitegeera because tamanyi tebisobola mulema naye omuntu nga akutunuulidde bw'ati ninako omwami omu yansanyusa mukyala we yali amuzaalidde abaana 7 naye ng'abeera eno nga yeewaana omwami oyo musirikale oli mugundi wange mugumu namututeze ne muleka awo negenda ku mulimu abankubidde ki kati olunaku lumu olubuto omukyala lwamuluma kiro so nga talina kwekwasa nti ngenda ku mulimu oba ki n'amutwala emulaga awo omukyala olubuto ne lumuluma omukyala n'aluzuma omusajja n'abeerawo n'atunula nti kino omukazi kyayitamu omusajja yali yagamba ayagala abaana 12 yamugakomaawo bwe yalaba pain mukazi we gy'ayitamu okumuwa essanyu omusatisfyinga n'amukwatira ekisa n'amugamba thank you tukomaawo kati kyengezaako bagamba nti ebimu abasajja bye batalaba bye batamanya omusajja alabye that much pain n'omwana oyo bwona omusindika agenda mukwata bw'ati n'obusaasizi obw'enjawulo era agenda kubeerawo ng'abasawo batandika okubuulira nti ku mwezi gumu kitundu wetaaga otandika enkola y'ekizaala gumba oleme kuzza ku mwana kumu mugenda kudda ku luno olunaku ku review tugenda kubatiza bwetu kugema bwetuti akaana kano sooka okakkiriza eri wansi bakapime omusajja bamugambe kangaru style kateeke waneeno alabe pain eyo gy'oyitamu omusajja agenda kutegeera enkuza y'omwana entuufu naye tuli ku mulembe abasajja gye batulindira nedda n'atalabikayo kati tuli ku mulembe Robina okyali ku basajja abo nze ate ngenda kukwata ku basajja abalala nti tuli ku mulembe nti omukyala bw'afuna olubuto oba omwana omuwala ng'ate musajja mukulu Anna be yayogeddeko n'omutunulira nga mukulu ne diguli azeetisse ku mutwe ng'alina omukyala ate n'afunisa weebale nnyo ng'alina omukyala mulimu abazeewaaniramu nti nze nina abaana 30 mbadde Mukama akinkoledde kaakati naye nga 30 ago tamanyi wa gye baabazaalira
nga n'amannya ze agaddiŋŋana nga erinnya limu alitumye emirundi nga 6 nga takimanyi naye nga takimanyi. Tulina abasajja nze bengenda okutunulirako nga omukyalo olumugamba nti alina olubuto ng'agamba haala essimu nga zikola ki nga zivaako nga obuvunaanyizibwa bwe obunoonya anywhere nga tebuliiwo okuleka essanyu liri lye yakomako naye ng'obuvunaanyizibwa tebuliiwo. Omwana n'azaalibwa n'agamba n'aweereza ennya nti mumutuume kyewazadde oba mumutuume kulazikulabe nga sisiyale n'erinnya lyatodde oba lyamuwadde omwana lyamubatizza talitegeererako ddala. N'agenda maaso omukyala n'abonaabona n'omwana n'alabirira omwana n'ayonsa omwana naye wakatikati awo ate omwami n'akomawo n'amufunisa olubuto olw'okumeka olw'okubiri n'addamu n'abula n'akola ekintu kyekimu. Kale bambi omukyala n'amuzaalira abaana 5 oba 4 mu ngeri eyo nga talinaawo attachment neegi n'emu ne gutuuka okuba kugema kuweerera mwana alwadde measles simanyi alwadde biki tata takola ki talabika tanansinga talina care tajjanjaba talabirira nga mu bufunze taliiwo. Kati yoyo mulimu kategori eyo ate oyinza okwesanga kategori eyo nnene nga tuyinza n'okulowooza nti abakyala banaabe abali ebbalibbali naye nga mulimu n'abali mu maka ng'ekyamazima omwami n'omukyala mu maka mwe bali naye nga mundabirira n'enkuza y'abaana nga taliiwo nga mundabirira n'enkuza nga taliiwo mwagoma ng'omukyala ye yeerwanako mu buli mbeera. Yes, kyembadde njagala okwongereza ku kya Barbara ayogedde abo abafumbo ne bafunyisa ebbali naye kyenjagala okwongera okugyayo be baffe abazaddeko omusajja n'amanyiira n'alowooza nti oyo yakazaala abaana 2 just lubuto lwakusa kikyatamanyi njagala nnyo lulinga wati abaami mulina okukitegeera buli mwana ajja nabibye okuzaala kuno tetukulinaamu bukugu by the way tekuliimu bukugu I'm experienced now I'm a mother of 10 owe-11 akulege nkaka nokkiriza nti okuzaala kabunga yakatandika nze njagala nkwongerezeeko ate kuzibuwala ng'okuliridde. Yes, kati kitegeeza abaami tubeetaaga mu buli mbeera yonna mu buli myaka. Twayogedde ku kugema okugema kyekintu ekisinga oba tusooke tusimbewo akati awo tutunuulidde embeera era nga twebuuza ekibuuzo ekikulu ddala nti omwami oli ludda wa mu nkuza y'omwana omulamu obulungi ddala era nga tutusudde nti abaami abasinga muli bateekako mwadduka dda kakati omwezi gwe guno twagala mukomewo kati omulemu kikomewo. Enkuza y'omwana omulungi omulamu obulungi era abakyala bakyogeddeko bakikkaatizza nti kitwala abantu aba babiri mwami n'omukyala wetuviiridde ku mpewo sanyu. Yes, mbadde ngezaako okunyonyola abaami nti ng'ovuddeko ku kusindika omwana kumuyonsa ate nga n'okuyonsa kulina ebizibu byakwo ne support gye twetaaga nga njagala ngende ku nsonga enkulu ey'okugema. Abaami mulina okimanya nti teri kisoomooza bamaama nga kubulawo mu biseera by'okugema. Tutwala abaana baffe okubagema nga bali basanyufu baseka omuyonsa bulungi ne bamufumita akayiso wonna we bakamufumise n'atandika okwekyanga maama naawe n'ovaako ebiwaya ne bikutuka. Tugenda okuva mu malwaliro ng'ebiwaya bikutusa oluusi tunyigidde n'abagemye abaana baffe ate nga kyebakola kyekituufu nodde ewaka omwana nga kaabirira kati wama kafaananyi you didn't go with your man oyina okuva ku ddwaliro awo omwana ajjukira bamwambula bipampa biki babeera n'obwangu ddamu obimusibe omwana akaaba ngezaako bakubira kifaananyi bwe tubeera singa temugenda naffe ate nga buli lugema olina omuweyinga olina osooka n'omupima. Ennaku ziri
kati amalwaliro gakigonzaamu luli zaabako okugema kwabanga kwa nnaku lwakusatu ne baddamu simanyi olw'omukaaga ensi yonna neeryokuŋŋaana agamu ga health centers bwe gali agamu naye kati private gyotwala anyhow lwakutaano naye bina bwe kikyali kati just binene ebyokwetwalirayo wetwagala biri mu ffe boogamba nti tulimu yes naye otuuka ku health centers nze kati wali ewakiswe ng'abazadde olulayini lugenda neruweta bweruti nerudda eri kati bambi nga muolingeri yonna mulina kubaaba omu wakwata omwana wano gwe nodduka ati nomuleterako ekyokulya ono bwakoowa n'oli naawummulamu musobola okukuuma ekifo ekyo naye kati gwegendayo wekkoolabe kati mbadde nkyayongera kusiga kifaananyi oyambudde omwana bamufumisa akayiso oluusi n'abasawo baba bakoowa omubuuza kino akuddamu kino ebiwaya ne bikutuka kubanga batuma abakazi tulina ebiwayawaya bingi we think a lot we have a lot ku mitwe gyaffe kati omaze okwata omwana omwambazi akuba omulanga baba n'ensawo z'ababebi erimu obusuuka biki kwegamba nobangaomane n'obusuula omaliriza ozze onoonye booda that is tovuga mmotoka onoonye booda sinakindi awamu ogenda kutambuza bigere taata oli luddawa nkomyewo awaka omwana nkaabirira ekiri extreme kati nno ffe abamu oluusi ofunayo ko bu medication obutono ati nabwo nga tebukirizibwa kati okomyewo waka omwana kabira omusajja ayagala ate oluusi omuwa emmere mubika ekiwero omusajja oluusi ayagala omuwa emmere talowooza nti nno omwana ono yeetaaga okumuyambako okumusiimula naawe weebakemu tamanyi nti nno weetaaga akusuulireko ku mwana agende ng'amukubirira wabweru ofunemuko ku budde oburigeyininga tamanyi ye kimu awoza kimu abakazi sirisa omwana omuyonsi nze nkyalina okukeera mugendeko mu ddiiro basajja mu mugendo tusuula eddalu kati nno eriyo gwe mmanyi Robina okyali kusirisa omwana nno tuwumbawumba eriyo gwe mmanyi mwana yakaaba nnyo nga bamugemye n'akaaba mukyala bambi neyeebuga naddako mu ddiiro naddako omusajja ng'amugobaganya mu kisenge genda fuluma omwana biki manyi omwana olabika wamututte mu basajja abalala kaakati omwana kaakati omwana oba si wange oba biki nga banguyirwa nnyo okuluntuka ebigambo ebyekisirusiru kati n'amugamba omwana namugemye twamututte omwana ne bamugema n'agamba kaakati okugema okomyeku yaleeta omuzzaayo kati nkulaga controversial statements ez'abasajja baganira ddala bwe kubanga kugema kukaabya kutyo tomuzzaayo kumugema n'ateekerawo ddala embeera ng'omusajja ono kyetaaga ate kuddamu kumutuuza nnyo okumukonvinsinga nti okugema kintu kyamakulu nnyo eri obulamu bwaki bw'omwana ono naye nga yatunuulidde kiri kyakukaaba kumumalako mirembe ye Robina kiyagambye nti abasajja tukyetaaga okubajjukiza n'okubasomesa kubanga muba mulina kye musenvuddeko mutuuse wakati kati awo ate n'addayo obuto bityo era n'abyonoona olufungo n'aluvuga n'aluzzayo gye lwatandikira n'omulera n'omuddamu buta mugamba nti n'oddamu buto era baddamu buto okumunnyonnyola n'amunnyonnyola tata gundi yaga omwana tetumuzzaayo kumugema kubanga akaaba nnyo bamuteekamu obulwadde omuteekamu obulwadde kyova olaba avaayo agenze mulamu lwaki akubuuza ye anaakaaba mpaka ddi era nga tuli ku olwo temuzzaayo kateebereza omukola otya sibentanda abaami of course kiyinza obutagamba nti tukyogedde kigenda kukolerawo naye nga bwe tunaagenda mu maaso ndowooza n'abantu ab'enjawulo nga boogera ku bukulu bw'okugema tubumanyi ate ne ekyewunyisa ayiseeko mu ssomero babwogera kuba P3 si P3 P4 immunization batandikira era buli omu abeera bamugamba obukulu bw'okugema era nti omwana atagemeddwa ebizibu byayinza okufuna mu maaso eyo naye nze ndowooza ministry n'abakwatibwako balina okugenda mu maaso nga omubala ogwo baguduraminga mu baami n'abakyala abasinga babanyi obukulu bw'okugema naye abaami sapooti yaabwe gye tusinga okwetaaga abaami bategeezebwe nti okugema kuno kukulu
ate bafe nayo. Omanyi waliwo omukyala yagamba nti abakyala bano bagenda mu Labour Ward ndoza pain eyo obwongo bwaffe bugenda bukola ki bugenda butoolebwako kali kitegeeza ki nti information gy'oyagala etuuke ku bazadde kirungi ne taata ono agifune first hand. Kitegeeza ki nti mu ddwaliro eyo temwewalayo okuzaala kwa ffenna bwemukkiriziganya nti tugenda kuzaala abaana fembi twenyigiremu kyenkanyi. Omwami twewola ddwaliro nti nze ntya nnyo empiso. Omanyi bawo ezo reasons nti nze ntya abasawo dimpunyira by'eddwaliro saagala genda mu you know kakati ebyo tuleme kwekwasa bwe bagamba oleka maze ntya nnyo eddwaliro I can't look at blood. waliwo abagamba bwe batyo kakati bataata tubeetaaga mwetaagibwa kuba bano abaana baffe ffenna. Omwana okuba omulamu obulungi tufunaanyizibwa ffenna. Ssente tuzaagala zinoonye kirungi naye ebikwetaagisa bagamba nti mu ddwaliro tutwala mwana mugema ekikugaana okugenderako kiba ki kubanga eby'ennaku zino tojja na kusiibayo nnyo. Kale beerawo otegeere bye bamugamba omukyalo ono nti adda mu Maaci omujjukize oba addayo eka kalenda okole ki olumyuse. Naye bwe mutayambe bamaama abakyala abo ekinaavaamu nabo bireka agale nti taata gundi yaŋŋamba bw'ati tubireke ndaba after all nange tebaŋŋema abo bwe bagamba nze saakula nze nakula naye tebaŋŋema. Naye munnange no twakulira ku abaana bange tebabagema. Nze saali wa mukisa ngamba nze baŋŋemera ddala gwe wagemwa kati nze saagema. Ndi mukulu ekimala ate ne mukyala waali naye embeera mwe twazaalirwa ebiseera bya ntalo kudduka eno n'eri so nga ebintu ebimu si byangu byakutuukibwako so ebiseera awo gwe ngate n'ogwawo kati ebimu n'abisikipinga ebirala naye era wano mu kukula olumbe lwe bayita measles ennyo ddala n'atulumira ddala so si bya muniino. Kati nze mmanyi omuntu aluma measles nga teyagemebwa kyamukola n'ataagemebwa kubanga bano abaagemebwa abanga yafunye omusujja gwa bulijjo naye faako sijja kuterabira namala omwezi mulamba nga siri ku ssomero a whole month naye nga tusula kutebuuke just measles. Naye nze kyembadde njagala okwongerako essira oba Sammy yakikonyeeko oba abadde Barbara ayogedde ku kuyonsa. Bannange okuyonsa okwo bw'oba nga olina omubiri ng'ogwange lw'okya appreciatinga nti bannange nga gwakuliikiriza nnyo okufuna amabeere nti nze mu nkula yange mmanya nti ebbeere n'olinoonya ettalyowo omwana wo nga teriwera ng'olina okweriikiriza. Natuuka mu ddwaliro nga balina okuwa supplement ereeta amabeere kakati tolina kuba na stress ne bw'ombogolera obuboggolezi gakabula so nti ne bw'omubogolera obuboggolezi gakola ki kati ekyo omwami akimanya kyeŋŋamba kakati abaami babeerewo omanye nti omukyala alina okulya obulungi alina okwebako obulungi ebirowoozo bye birina okubeera awamu nga asobole okuyonsa omwana. Awo yebadde emboozi yaffe ey'olwaleero katusuubire nti yekubidde paasi naye namaze naye nokwegera kuyonsa bannange katubasiibule yebadde emboozi yaffe ey'olwaleero katusuubire ofunyeemu. Abaami tubakubiriza bambi mubeereewo ate mukwatagane ne bakyala bammwe omwana oyo yasinga okifunamu musiibe bulungi.